emitwe gy'amawulire ebya comedian Madrat byeyongedde okutabuka ate ye Calvin Kayanja atabukidde Bakadaama, Ssekadaama atabukidde Lwasa ate ye Bruno K abuliridde abakyala. Mu byewuunyisa tukuleetedde ebyawongo ebiri mu nnyumba z'Abawarabu, galindirire mu bujjuvu. Okola kyamaanyi nnyo gwe wano omulungi omwagalwa eyeekuumira ku channel yaffe eno. Amanyi Omumbejja Aisha Nassolo ng'era nzize kulabika nga ate nkutussaako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda oboolyawo n'ensi ezitwetoolodde, era nga butereevu ngenda sooka nkwebaze gwe wena eyasubscribinga ku channel eno. Bannange wakola kyamaanyi ddala ate gwe yateekako akadde g'osinga mu kintu kino, wabula ate nga naawe atanaba mwana wattu it's not too late, naawe ate osobola okubeera nga otandikira wano n'otwegattako ku famire eno kwe nkuweera amawulire agagenda maaso mu ggwanga sakati n'ebyewuunyisa mu nsi. Era nga ntandise ne komediyani waffe Madrat. Ono tumumanyi bulungi komediyani, era nga komedi we amukola n'omukulu ayitibwa Chiko. Oba munfunira ababiri bano toyinza kubaawula, Madrat and Chiko, wabula nga ebyono ebyeyongeredde ddala okutabuka. Amawulire g'ejjo nazze ne nkutuusako omuwala ono ayitibwa Rabah eyavuddeyo bambi ng'awanda muliro, agamba bannaye mugambe Madrat anneesonyiwe, Madrat annemeddeko, buli musajja gwenfuna Madrat ono amutuukirira n'amugamba nga biki wempunya wendi omubbi, kwegamba nga bambi asaba beegayirire Madrat ono yeesonyiwe omuwala ono. Kyokka ate ne bakwasaganya ne Madrat ng'ate Madrat alaga omuwala yamulemeddeko, kale kwegamba ne tubuzaabuzibwa. Wabula leero ebintu bino byeyongedde okulanda. Wavuddeyo ate omuwala ayitibwa Stella ng'ate yagamba nti amanyi omuwala ono ayitibwa Rabaha era mbu muyaaye mufere, n'ebyo byagamba simanga ayina bizinensi, ayina ennyumba, bya mikwano gye abalimba. So omuwala ono Stella naye yabadde awanda muliro, wabula ate Rabaha mu kumwanukula ye yagambye nti oyo omuwala yali yeegwanyiza Madrat, era lumu twalinako akafo we tuli omuwala oyo ne yeereetera n'asaba Madrat azine naye, era okukomekereza nga babimalidde mu loogi. Kale kwegamba naye ye omuwala yawanze omuliro, yagambye oyo Rabaha muyaaye. Rabaha buli celebrity yamumanyi, buli celebrity yali amwebaseeko, bwe yabagamba n'obagamba Daddy Andre naye yali amukwana, Chameleone yali amukwana, kwegamba omuwala bambi naye yawanze muliro. Wabula Rabaha ye yagambye nti kano kateego ka Madrat saako n'omuwala ono baagala kubuzaabuza byagenda mu maaso n'okulabika nti ayogera naye nga balimba. Wabula omuwala ono ye agamba nti omuntu gwe yali ayagadde mu mutima gwe era gwakyayagala bambi ye Dagi Nice, wabula ng'ono Madrat yamumukyayisa. Oluvannyuma lw'okumanya nti baali mu mukwano, Madrat n'alumba omusajja ono n'amugamba ebintu bingi nnyo, era okukomekereza bambi nga Dagi Nice aleseewo omuwala ono. Wabula bambi omuwala agamba Dagi Nice kuba afukamidde bambi ne ku TV ng'agamba bannaye Dagi Nice komawo, Dagi Nice nze bannange nkupenda. Kale kwegamba omuwala bambi alajanidde Dagi Nice ono, wabula bambi ekituufu ekigenda mu maaso mu makati g'ababiri bano kitulemye okubeera ng'ate tutegeera. Olw'ensonga Madrat ayogera birala n'omuwala ayogera birala, tetumanyi mutuufu ani yeesiba ku munne, wabula ng'ejjo we nagambye nakati ngenda saba ababiri bano bannaye balabike nga beesootinga, kubanga abantu abakulu okubeera nga beerangira mu nnangira eno sisuubira nti ye solution. Ebintu musobola otuula abantu ababiri ng'erayo mwatandika omukwano gwammwe ng'abalala tebaliiyo, ate era musobola okulabika ng'ate mukola ki mubimaliriza, kubanga ekisookera ddala Madrat kati musajja mufumbo. Wabula ate bino byonna bye mamwogerako ssuubira nti ye mukyala we waabiwulira abeerera ddala mu ssanyufu. Kale kwegamba nze kyenva nsaba ababiri bano baleke ng'ate munaye bakola ki beesootinga. Wabula ng'eyo tuvuddeyo ate ye omukulu Calvin Kayanja atabukidde Bakadaama abeesirwaza, agambye Bakadaama mmwe abeesirwaza ye mmwe muvumaganya Bakadaama abalala, kwegamba bambi abatabukidde nga owoolaba essaawa eno. Kankulekereko ka vidiyo ke ate tugende mu maaso n'amawulire amalala. Wamma gwe akyalimu omulamu antambuliza vidiyo yange eno etuuke ku bannamagwatala ng'ono. Bantu bangi abakola emirimu emikyafu n'okusinga obwa maid mu mawanga ag'enjawulo. Bannayuganda bangi abali mu mawanga ga Bulaaya nga bakola emirimu emikyafu ng'okunaaza abakadde n'okukola emirimu emibi ennyo, naye temulabangayo muntu yenna atyoboola mulimu gwe nga mmwe bwe mukola bannamagwatala ng'ono. Muwala omukulu, omukazi omukulu olina n'abaana, naye olw'okuba nti wava mu kyalo wagenda ebweru olinnye ku nnyonyi naye nga ne Kampala tomanyiimu wadde ekitundu n'ekimu tolinnyeko na kigere kyo Kampala, n'ofuna omukisa n'olinnye ennyonyi n'ogenda ebweru olwafuna smartphone n'otandika okwekola ebintu eby'ekisiru bwe biti.
Bannayuganda bangi n'abantu bangi mawanga ag'enjawulo ate era abantu ab'ebitiibwa ennyo abakola emirimu emikyafu ne tebagityoboola. Muntu n'otuuka okweswaza okutuuka ku ssalino kwakobya ebifaananyi ng'oli mu ttooyi, oliira mu ttooyi, okombakomba ttooyi naye ng'oli mukazi mukulu. Emirimu gino gye mukola egy'obwakadaama baganda baffe bagikola, bamaama baffe mwe bajja essente, so kituluma nnyo nga mugityoboola kutuuka okulaba kadaama ng'ekitagasa. Bantu bangi bazimbye amayumba beekulaakulanyiza bwe tulaba embwanga zino. Tutandika okutyoboola emirimu egitubeezezaawo nga ffe Bannayuganda tulabira ddala ebisiraani n'ebizibu ebyatujjira mu mirimu olw'okuba bireesa amaalo gaabyo. Olinnya ennyonyi tokwatangako na ku ssimu excitement n'otuuka n'okwekola ebintu ng'ebyo. Kale muswaza nnyo gakazi mmwe. N'ekizibu eky'okuyita abakazi bano abakulu abazadde abaana nzaalo 6 n'omuyita omwana nakyo kizibu nnyo bannange. Abayita agakazi gano agakulu abaana mutuyambeko, bano bajjajja mmwe. Mwe ababaleetera amalala okukolaakola ebintu bwe biti, guli mu ttooyi mwe guliira emmere ne gukolaakola kasasiro. Bantu bangi bakola emirimu emibi naye tetuvaayo kugiraga kubanga kweswaza. Tubasaba mulage ssente zokka gye mugijjamu. Kitegeera kwekubya bifaananyi ne kiddawo ne kizooleka. Wamma ntambuliza vidiyo eno etuuke ku gannamwe gwatalanga gano bw'oba okyalimu omulamwa respecting omulimu ogwagazise n'abalala. Tuswala nnyo bwe tulaba nga tuyisa awantu newakuba nti wali kadaama buli omu n'akuba ekifaananyi nti wali okukoola ttooyi bw'otyo. Omanye abali mu Europe emirimu emibi gye bakola, omanye emirimu emibi gye tukola e Uganda. Ne tulaga byebyo byokka bye tugijjeemu emirimu gisigaze ekitibwa kubanga gye gitubeezaawo. Ne mutuuka okweswaza oli mukazi mukulu naye ddala ddala wookoledde otyo bakafane tugane ddala ono mutwe mulimu akantu. Bino ebikazi by'owulira nga ssente zonna olwazikola yaziwa musajja zonna n'azirya contract gyonna emyaka gy'amaze ebweru. Ate weebuuza omuntu waakoledde bw'atyo mu ttooyi n'okukola ebikyafu ebifaanagana bwe bityo olowooza alinamu amagezi agakuuma essente n'ageekulaakulanya. So mwe abaasigalamu omulamu mbasaba tukuuma omulimu gubeere mulimu. Wadde okikola okiraba nti kibi naye ate era kikuuma oleme kweswaza kubanga si gwe asinga okukola omulimu omubi mu nsi eno. Nkugireyo abantu abakola emirimu emibi mu Europe wano omanye okukokoola omukadde abakola amalwaliro g'abakadde naye olw'okuba bakuwadde ekintu ky'okuyonja okutta ebifaananyi weekubiza mu ttooyi mwonywera cyayi mwe abatuuka n'okweyisa bazzolo. Ojulira bulungi banna emirimu mugiwe ekitiibwa tubamanyi bulungi nti mwava mu byalo. Bajja mu byalo Kampala babayisaamu mpise ne weesanga ng'oli bweru. N'excitement ebeere ntono nnyo emirimu girekera akatiibwa. Abaganda baffe bakyala baffe bakola bwakadaama muleke kubalabisa. Muntu kutuuka kumulaba agambe nti ono yakolanga bw'ati. Ebyakukyeyo tubirekenga ku kyeyo leka tulage success ezizokka. Bannange bantu mmwe mutama. Kansuubire nti omuwulidde bulungi Calvin Kayanja nga wetugamba nti eat the meat and throw the bones. Kansuubire nti naawe olonzeemu ebikugasa ebitakugasa ate muganange n'okanyuga wabula nga mu butuufu bakadaama. Tuyiga okwewa ku bitiibwa bannaye tuvumaganya bannaffe abalala abakola emirimu gyabwe obulungi abeewa ebitiibwa. Kwegamba oli waawulira kadaama kulabira ddala ng'omuntu atategeera lwaki olw'abano bakadaama abamu ate munnange abeeyisa obulala naye nga ate si nti buli kadaama yeeyisa bw'atyo. Mulimu bakadaama abeewa ebitiibwa yesinga kadaama akola bwa maid mu nyumba y'Omuwalabu n'ate nga munnange ye ate taliimu mpisa ezo wabula bano abatonotono bano abalabikira ku mitimbagano egyo nga bakola ebintu ebitategeerekeka ate munnange bye bavumisa bakadaama. So bannange buli kadaama yenna alina emizengo egyoyo omuwala gw'olabye Calvin Kayanja alangira. Muganda waffe weddeko kubanga muswaza. Wabulanga ebya Calvin Kayanja tubitadde ku bbali ate yo omukulu Lwasa kyadda kyafunye avuddeyo mu lwatu n'amutabukira kuba omukulu ono naye asusse bususi. Kati eby'omukulu ono Lwasa tebikyanyuma wabula biswaza buswaza. Asusizza okubeera nga ate munange akola ki? Aswaza abakyala, aswaza abasajja kwegamba bingi nnyo. Omukyala we wewaka byayogera kwegamba suubira nti bimuwa ekitiibwa ng'omukyala kwegamba asusizza bambi okubeera nga akola ki? Aswaza abakyala saaka ate ne basajja banne nabo abaswaza. Wabula Ssekadaama omu avuddeyo wali ku TikTok ate munaye n'abeera ng'akola ki? Ng'amugambako munnanga nti omuganda gamba nti ow'ebbanga otamutabukira teweebikka. Kankuleke weerabireko Ssekadaama ono wabula naawe omusajja yenna ali eyo ng'oyinamu omuze guno ng'ogwa Lwasa bannange weddeko muswaza. Yasoose omuntu yeye naye bafunye awo amufaanana nga omulimu gwe gwego n'ayirawo ne bagamba nti ogwe omugagga Lwasa mwana nkutunuya n'amaaso ne gannuma. Ningenda kugambako sigenda kuvoola
sigenda kuvuma naye ngenda kugambako tunia bwe yogera. When you sit back at home and look at the videos zobadde okola interviews zobaddemu, do you really feel good about them? Rasa, I'm going to teach you one thing. Learn to respect the woman you have at home. This is your wife. This is not your mother. This is your wife, the mother of your kids. You cannot say such nonsense ku media. So akugera bintu bya kisiru. Otegera, you have to respect your woman. Bintu byaba ex tebina je bikutwala. You're talking about this one. Do you think okwagala abakazi abangi ku bragginga? Why would you brag about having slept with Gundi, having slept with Gundi? This is nonsense, man. Everybody abavubuka. Everybody abana bato man. 25 and below. Omusajja akuze. You have issues to think about. You have money. Zo ino ku accounting la 4. Ode mwezo issues ezekisiru. Man, oli musajja mukulu. Wake up, man. Secondly, oyina video gy'ogamba simanya adaana n'abatanzi. Man, ndabidde Blue Movie emyaka 10. Omuwala bamuyita Melissa Howard. Omuwala mu Jamaica. Tuddamu kuvoola banno. Tuddamu kwefuula wa kitalo man. Sente is nothing, man. It gives you something, but it doesn't give you everything. It does not give you integrity. It doesn't give you respect. No. Webuza abakazi bakwagalako ki? Sente ze bakwagalako. Kitegeeza nti bwe ziggwawo tewali asigala man. Bino byonna man by'oyogera wandikendezezza man. Owe oggwawo man, wemalawo. Kutadde. Kansuubire nti ebigambo bya Ssekadamu oyo biwulidde bulungi naawe omusajja ali eyo ng'olinamu emize gino kansuubire nti wookamaliddeko nga mu butuufu weetereezezza wabula ng'ate ye omuyimbi waffe ono Bruno K yatuyimbira akayimba kano omuwala mwena mukamanyi bulungi ate ye avuddeyo bambi n'abaako akagambo kasuulirayo eri abakyala nammwe kankabalekereko akagambo kamwe anti omuganda agamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya. So kano kengenda okwogera kantu kakulu kagenda eri abakyala. Kimanyi bangi kumwe mugenda nyiiga naye bamunyiga ensonga gye ngenda obbabulira nkulu. Banaye kuno omulembe gwe tulimu teri musajja ayagala mukyala atakoze atakola kuba aminya mukyala atakola aminya ate era ne w'obeera naye mu abakyala kitegeera omusajja n'agulira from A to Z kitegeera otudde awo tolina kyokola. Ensonga lwaki babajooga maani, ensonga lwaki babajooga, ensonga lwaki muli mu zi relationships ze mutalina kubeeramu, because tolina woolaga oli awo, you're stuck with this guy. But if you have your own money, you're working, he will not disrespect you, tajja ku disrespectinga. So bamama mukole maani, mukole. Kale no bakyala banange kansuubire nti ate munange message ya Bruno K ebasse bulungi mu mitwe omukyala atakola bannanga amenya omulembe guno gwa abakozi ye naye n'omukyala ali eyo ng'alowooza time naye kubeera ng'asiiga emimwa lipstick n'enjala azisiige langi kugamba atuule wali ng'ekimuli muganda ng'omulembe ogwo gwaggwako omulembe kati gw'abakazi kukola ye naye w'otaakola onaabeerawo abakyala babazaalamu ennaku zino abaana ne babalekera nga yalina ottoba n'abaana be kwegamba bingi nnyo omukyala naawe ekikakatako munaye kyenkanya okubeera ng'okola ki nga wenyigira ate mu kubeera ng'oteekateeka future yo ssaako ate n'abaana bo onaddawo n'otuula n'ogamba munaye kasita ate nina omusajja ndi mukyala mulungi biki owedde olina okubeera nga ate munaye okola ki nga naye weenoonyeza ekikumi omukyala akola abalabikira ddala bulungi lwa nsonga ssente zinyiriza ate era omukyala akola kiba kizibu nnyo omusajja okubeera ng'amujooga wabula ebiseera ebisinga ebireetera abakyala okubeera
nga bajogebwa kubeera nga munnange yetakula omusajja atunulamu nagamba nze mugulira buli kimu okuva ku mpale ey'omunda paka ku buli kimu ekikozesebwa kati ng'ate lwaki taakujoge muganda wange so bannange abakyala munoonye ssente zammwe mwekulaakulanye nga mmwe abasajja be bano abawa munnaye ate ku bitiibwa we mutaakola ekyo abakyala bakyatulangira nnyo ofuna omusajja omugagga nga Lwasa munnange ate n'akubeeza ku mumwa buli kadde nga we yakujja mu kyalo byonna mubimanyi bulungi so bannange nze ngamba ekyo kyandibadde kyakuyiga tunoonye akasente kaffe ate tuwone okubeera nga ate tukola ki tulangirwa baganda bange mumuwulidde nnyo bulungi Brunoke sigenda kuddamu ate byagenze maaso nakubeera ng'ayogera wabula ng'eyo tuvuddeyo byebyo byansobodde okubeera nga ate munnange kukuŋŋaanyiza olunaku olwaleero wabula mu byewuunyisa tukuleetedde ebyawongo mu nnyumba z'abawarabu bannange ansooke nkulekereko ka vidiyo kano ate munaye n'oluvannyuma nkomewo Bana mwe twegendereze mulabe omusota bana mwe bulijjo wano waliwo oluumu tetugigula omusajja yagendamu bulumu ya musajja kati ntuuka omusajja ngambye genda olongoosa eri luumu nzize ndeese baketi n'ebisimula n'embiteekamu nenzikirira mbadde neerabidde olweyo ngenza okukoma abaana mwe neekanze musota ku buliri banange lengera eriiso neekanze musota lwakuba mulabanga akuli okumpi naye ndi wala ndi eno ku mulyango nsembeza kamera kale nsembeza kamera baana mwe neekanze omusota nze noluumu sigenda girongoosa kangende mugamba jjajerongoseze maama baana mwe twegendereze bulijjo bayogera mbu bano abantu babeera n'ebintu byabwe baba n'ebintu byabwe nga ndowooza basaaga kati guno omusota guvuddewa guno ku buliri bannange laba eriiso musota gwennyini guno gwennyini wa musota kikaaki nze bannange sigenda girongoosa byebyo baganda bange ebigenda maaso mu nnyumba z'abawarabu byebyo ebigenda maaso sina mu nnyumba z'abawarabu zokka wabula mu nsi sijagamba nti mu nnyumba z'abawarabu zokka kuba bino ebintu Uganda gyebiri ne woogenda mu bazungu gyebiri ne woolagawa gyebiri wabula bannaye nze kyengenda okugamba abantu tulina okubeera nga ate munnaye tuwesabira okusobola obutatomera bintu bino Katonda yekka yayinza otutaasa twewaza ebintu bino okulaba nga tetubisisinkana naye ekyamazima oba obisisinkanye oba owedde oba mu nfuna naye nga tulina okubeera abeegendereza ab'ekika ekyawaggulu abantu abamu balina ebintu ebitategerekeka mu mayumba gaabwe nga wowulidde oyo omuwala bulijjo alaba boosi wa bamugamba eyo ruumu tebalina kubeera nga ate bagiggula wabula bamugambye nti giggule gweoga omusota ate munaye gwe yasanze mu ruumu bulijjo etaggulwa kale no baganda bange twongere ate okubeera nga ate tuwesabira kubanga byo ebigenda maaso mu nsi banaye ebyennyamiza bika by'amazigo kamala ate tebitegeerekeka toyinza nakukeera ku makya n'olunaku n'olumu n'obiteebereza naye nga bino ebintu tubiwulidde nnyo abaana naddala bakula mu mayumba ebintu bino babisanze nnyo oyine bamugamba waliwo gwe nawulira ye bamugamba simanga ekimuli ekyo tokirongoosanga oba tokikoonangako yali alongoosa n'akikoonako awo yakutukira n'afa tubiwulidde nnyo ebintu ebika ebyo ate seeno yokka wabula ne Uganda gyebiri nkugambye biri worldwide tosobola kugamba nti biri mu nsi eno specifically tosobola kugamba nti biri mu nsi eno specifically no but biri worldwide naye okubyewala tulina kufukamira wansi ate ne tulabika nga tukola ki tusaba Katonda atukingirize ebintu nga bino ebyamasitaani naye nga wendabisa ate olunaku olwaleero nsigadde nze omumbejja Aisha Nassolo ate na subscribinga please subscribe and turn on notifications to receive all the latest videos yes news updates kale bamikwano saagala ate obeere ng'osubwa ekintu n'ekimu abankuumira atakuumira mpeera mugira mubeera bulungi nkomawo